Alright, eri abakyala ba mikwano ziri ensonga bbiri lwaki bbaawo oyo yakeera ku makya n'akkiriza akuwase abeere naawe. Ensonga number 1 ate nga yenkulu, yanoonya mirembe. Singa onaamubuza emirembe buli kadde mu maka, beerawo ng'okimanyi mujja kwawukana. Kubanga abakazi asisinkana bangi, abamanyi okufumba, abamanyi okwoza, abasobola okumuwa sekisi, naye bonna n'abeerekereza n'agamba akabeere naawe. Kitegeeza muwe emirembe muwangaale. Singa onaamubuza emirembe agenda ginoonya, era mu mukazi omulala kitegeeza aba ayize obwenzi. So okutaasa amaka go, bbaawo muwe emirembe. Ekintu ekyokubiri, lwaki bbaawo akwagala? Kumulumirirwa. Kitegedde bulungi? Yakuggyayo lwa nsonga ng'omuwumirirwa. Bangi abali bakusinga obulungi, abakusinga buli kimu, naye nga boona boonoonyi ssente. Olw'okuba gwe yalaba ng'osiima, y'ensonga lwaki yakuggyayo. Kitegeeza buli w'oba n'omusajja fuuka olaba ng'olumirirwa ensawo ye, ssente ziwere mu maka. Gwagenda omuzaalira abaana, kati oba tomulumiriddwa, abaana balina okusoma, abaana balwala. Kitegedde bulungi? So mwana wa nnyabo, w'otaamulumirirwe ajja kulowooza bingi bingi, era gye binaggweera mujja kwawukana. So okusigaza amaka go ne bbaawo nga biyimiridde bulungi, bbaawo muwe emirembe ate mulumirirwe. Akasente konna k'aba akuwadde ka-appreciating, ate omusabire wajje Mukama Katonda azzeewo ekisinga. Ebyo onaabikwata ogenda kunyumirwa obulamu, tekigenda kubaawukanya, mujja kutambula mu bulamu butaliimu kwemulugunya, kubanga ajja kuba yafuna kye yali akunoonyaako. Abadde Lucky Ssai mu Uganda, abasinga gwe bayita the teacher.